bikozesebwa mu ngeri ennungi amateeka. Mulimu kyasipapa alina nabwo bwakukusa ssente. Mulimu kyasipapa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022 Division y'Emakiri mu disitulikiti y'e Kampala. Mumanyi bulungi walina ekigendererwa ekyokukulaakulanya ssente emiliyoni 10 era ssente zino n'ozikyusa ng'ogula emmotoka namba UBE 966 ey'ekika kya Jeep, ate nga wali okimanyi bulungi ssente zino zaali zikubiddwa mu ngeri ennungi amateeka. 7 kukusa ssente oli mukyasipapa ennaku z'omwezi 31 mwezi ogw'omunaana 2022 ku Garden City Shopping Mall mu Karibu Digital ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kampala. Balina ekigendererwa ekyokukusa ssente emiliyoni 15 era ssente zino n'ozikyusa ng'ogulamu Samsung TV ya inchi 85 ate nga wali okimanyi ssente zino zaali zivumiddwa ngeri emenya amateeka. Musango gw'omwenda gwakukusa ssente oli mukyasipapa alina Kyemba Shamila Lukia ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022 mu kyokulooza ekisangibwa Buwate mu Kirata Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Mwabulakanya obwannannyini bw'emmotoka namba UBA 032U ey'ekika kya Jeep ng'eno ya silver grey colour. Nemukyusa obwannannyini bwayo nemukyusa ne kala yaayo okugijja mu kala gye yali nemugizza mu red, ng'ate mwali mumanyi nti emmotoka eno yali yafunibwa mu ngeri ennungi amateeka. Omusango ogw'ekkumi era gwakukusa ssente oli mukyasipapa alina Kyemba Shamila ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'omunaana omwaka 2022 mu Kyokuloozi ekisangibwa mu Buwate LC1 Kira Town Council mu disitulikiti y'e Wakiso. Mwalina emmotoka UVJ 521 ey'ekika kya Audi nga myufu mu kala, ate nga mwali mukimanyi nti emmotoka eyo yali yafunibwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Omusango ogw'ekkumi n'ogumu okukusa ssente oli mukyasipapa wakati wa 29 omwezi gw'omunaana 2022 n'enga 4 omwezi gw'omwenda 2022 nga awo nga mu Kira Division mu disitulikiti y'e Wakiso olina ekigendererwa eky'okubulakanya obwannannyini bw'emmotoka y'ekika kya Land Cruiser ng'eno nzirugavu mu kala. Ogamba nti emmotoka eno yali namba UBJ 521 ya kika kya Audi, ng'ate wali omanyi nti emmotoka zino zonna zaafunibwa mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka. Omusango gw'ekkumi n'ebiri gwakukusa ssente oli mukyasipapa wakati w'omwezi ogwabiri wakati wa 29 mwezi gw'omunaana 2022 n'enga 4 omwezi gw'omwenda 2022 mu Kira Division mu disitulikiti y'e Wakiso. Walina emmotoka namba UBF 564M eya Land Rover ng'omanyi nti emmotoka eno yali yafunibwa mu ssente oba yagulibwa mu ssente zaali zifunyise mu bumenyi bw'amateeka. Omusango gw'e13 gwakukusa ssente oli mukyasipapa Kyemba Shamila Lukia ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana 2022 mu Kyokuloozi mu Buwate mu disitulikiti ey'e Wakiso. Mwalina epikipiki namba UDL ey'ekika kya Bajaji obusange eno myufu mu kala. Mwalina bampa eza Jeep, mwalina buutu oluggi lwa buutu, mwasangibwa ne side steppers, rimu z'emmotoka 4, reading cutters 10, amplifier 2, toolbox
pads, pieces za fender ne bonnet covers ez'emabega ne maaso wasangibwa ne radiator bbiri ne lock z'emmotoka eziri mu kika kya gold. Waliwo ekyuma ekya bbulu nga kino kyalimu ebintu ebyefaananyizirirwa nga gold. Mwalimu flash disk bbiri, rimu z'emmotoka, mwalimu gaasi nga bintu bino mwali mu kiramu kibyali byafuibwa mu ngeri y'obumenyi What are the cases that will stand trial for? Emisango gyemugenda okukozesebwa. This still leads us to go through the summary. Okay, the summary of the case as well. We have summarized for you the summary. I was just thinking for that. Is this okay? So you think your clients are okay with not knowing the evidence they tend to write there? The self-proof is going to be given to me. But Now let us summarize, most of that. Their particular is already given to them. It's alleged that on the 18th August 2022, August wa 2022 kigambibwa the two complainants sold his plot or ground bakomplainant ababiri baatunda ettaka lyabwe on block 11, plots 48 and 49. buloko 11 ploti 49 And that is in Juba. sangibwa Juba. And they got $380,000 US dollars. Ne bafuna $300,000. Bafuna $338,000. The transaction was concluded in Uganda on 27 August 2022. Era byamaliriza okugula kuno kwamalizibwa mu Uganda mu mwezi gw'omunaana 2022 ennaku z'omwezi 29. So the complainants kept this money with them in their bedroom Abantu abavunaana baatereka ssente zaabwe zino mu bisenge byabwe and they used it to buy personal effects. era ne bakozesa okugula ebintu byabwe ebikozesa. On 29 August 2022, 29 ogw'omunaana 2022 they realized some of their properties were missing. baakizuula nti ebimu ku bintu byabwe baali tebirabibuze. And this included the iPhone silver blue in color, Muno mwalimu esimu y'ekika kya iPhone nga ya silver blue mu kala, Samsung TV, waliwo TV ya Samsung and some money in the South Sudan currency. ne ssente zaali mu ssente za Sudaani. At the time of the robbery, the complainant was living in Bunga, in Kauku Bunga. Mu kiseera bwe baabanyagira ne mwali kubeera Bbunga, ababavunaana baali babeera Bbunga nga gye babeera ne famire zaabwe. So when they realized these things were missing, Bwe bakizuula nti ebintu byabwe byali bibuze, they had proof of ownership of those things and it is listed. baalina ebyali bikakasa nti ebintu ebyo byali byabwe era nga biriko ne risiiti zaabyo. They also realized that they woke up when they were unconscious after the robbery. Baakizuula nti oluvannyuma lw'okubanyagula baazuuka nga tebategeera. They even realized that their skin and fingers were peeling off. Ne bakizuula nti ensusu zaabwe n'engalo zaabwe zaali zitaalisuyubuka. It was clear that they had used such substance on them. Kyali kikakasa nti waliwo ebyali biragalalagala byali byakozesebwa ku bo. Observe the wet towel reddish in color, and the flour in the flour pot had dried up. So they suspected the substance was what caused the lie. Era waliwo ekimuli kye baasanga nga kikaze n'etawulo eddala ng'efuuse ya myufu mu nkala ne bakizuula nti waliwo ebiragala byali bikozeseddwa mu kunyagula. So Mary Ateng went to police and she was examined in medical court related. Mary Ateng yabeera ku poliisi era naye ekebera $1 amount with Bank of Africa for purposes of depositing that money.
bank account payable to Citibank for that purpose. Era ssente zino zaggibwa ku akawunti ya Citibank n'esimbibwa. So there are 3 transactions between you and Kenneth in US dollars in those accounts. Mu akawunti ezo ebbiri waliwo emirundi esatu gye mwandiikira nga mwesiga kusimbira ssente. So at the time when this offense is alleged to have been committed, you are also found with the motor vehicle registration number UPE 966K, Egypt. Kigambibwa nti mu kiseera we bagamba waddiza omusango muno wasangibwa n'emmotoka namba UPA nga mpaga mukaaga k'ekika kya Jeep. And you had disguised to have both the same blue Kabagan. Era ogamba nti wali wagigula okuva ku Kabagambe asa. You also found with stolen TV set. Era wasangibwa n'ekijja ensibe. And this was with your in-law called Shakib. And you bought it through your in-law for purposes of concealing. Ekijja eno kigambibwa wali wagigula okuyita mu mukoddomi wo ayitibwa Shakibu era ng'ekigendera kyali kyakubuzaabuza. So URA, they contacted URA and it was discovered that all these properties you had bought in the proceeds of crime. And these motor vehicles listed, Audi, Jeep, Cherokee, Land Cruiser, Jeep Unlimited, and Bajaj Boxer. All those vehicles, you had bought them with proceeds of crime. Kigambibwa nti ebintu bino byonna byamenye wano wali wamanga wali wabifuna mu ngeri emenya amateeka oba nga wakimanya nti essente zewabigulamu zaali zifuniddwa mu ngeri emenya amateeka mulimu ekika kya Audi eya Jeep, Land Rover, Jeep Unlimited ne Bajaj Boxer. It was also found that in fact on that August 2020 you bought a new air compressor. Z'omwezi asatu wagula air compressor mu mwezi gw'omunaana 2022. You also plucked sticker labeled C-Papa and handed over them to motor vehicle number UPE 966K Jeep and UVF and another number is Land Cruiser black in color where you can check their chassis numbers to Hope City Elizabeth. Olina emmotoka endala bbiri emmotoka ssatu ze wali okyusizza obwannannyini ng'ogamba nti zaali za Hope Elizabeth. And these vehicles were found in the home of Hope City Elizabeth in Aya in Elizabeth. Era emmotoka zino zaasangibwa waka Hope Elizabeth Nanya. The prosecution also alleged that you had no source of income. Luddo lwabwe lugamba tebalina kye baalaba mulimu gwaluddamusi. And the exhibits to be relied on are hereby listed. Era n'ebizibiti bye bagenda okukubiriranga okusinziirako babimenye wano wamanga. They are several, I'll go through them, but in respect of the bank accounts, the motor vehicles, and the items that were recovered in your home. Bintu bingi nnyo okutegeera kusobola bimenya naye nga byebyo bye bagamba bye baakusanga nabyo bank account, amamotoka, amasimu, laptop n'ebintu ebirala. Also the sketch plan of your home area where the search was conducted, medical evidence of the victims, and also your own medical examination. Ebbaluwa za poliisi bwe baabakuberera. So the prosecution believes that you have no defense for this. Ekimaaku y'awamu nga omwanyumbeera era olulimi lwabwe lugamba nti temulina ngeri z'okuwuliza. So that is the evidence against you that they intend to deny that. Butuuze obujulizi bwe bagenda okusinziirako. Okay, so commission papers are going to be given to each of you. Tugenda weebwako kopi y'empapula zino. After this process, you don't appear in this court anymore. Bino nga biwedde temusobola kubuuzibwa mu kkooti eno nate. Yes, sir. You know, I have a prayer to make that after these proceedings, the court file will be transmitted to the High Court Criminal Division
for expeditious hearing. We intend to fix hearing of this matter. Expeditiously prosecuted. Uganda versus Olimu Charles. Tulya musima tuzze oba nze wano ku kooti kulwa client wange Sipapa n'omukyala era wetuze mu kooti yali yawa omuweereza wa gavumenti olunaku lwaliro nga lwe lusembayo okulaba nga bamukomitinga oba nga babakomitinga mu high court oba nga fayiro bagitwala mu kooti enkulu. Amawulire amalungi agaliwo olunaku lwaleero era baleese empapula ze tuyita mu luzungu eza indictment ne committal summary okulaba nga omusango gugenda mu kooti enkulu. Of course go mawulire malungi kusaidia ffe kulw'ensonga kitubadde twetaaga okulagira ddala mbu amazima tewali bujulizi era omukilant waffe talina musango. Ffe twetegekera dda kooti enkulu luli okuva bamukwata katugenda okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso. Tetweraliikiridde luzira gyali Yesu agenda asatulingayo ne tumanyisa bino bino agenda kuvaayo. Tulina ebintu bya mirundi ebiri oba esatu bye tugenda okuzzaako. Ekisooka zino empapula za leero ze tubadde tulinda okulaba nga tuteekayo empapula ze eza beyiro oba ez'okumweyimirira. Ekyokubiri ze empapula ze tubadde tulinda okulaba nga tusaba ebintu byonna bye bamuggyako mu nju ebitali mu bujulizi buno. Ekyokusatu ze zino empapula ze tubadde tulinda okulaba ng'omusango wa high court gugenda mu maaso oba nga gutandika. Era tumanyi buli kimu kigenda kuba bulungi tweraliikiridde. Awo nga 16 omwezi guno gwe tuyingiramu tegusobodde kutambula olunaku lwaleero ku lw'ensonga complainant omuchina taliiwo ate nga ye nannyini musango ate nga ye mukulu. Olwo kooti neebawa wiiki ezijja mu maaso paka nga 16 kubanga beeteeka nga bajja mu kooti. Olunaku olwo singa tajja mu kooti era tujja saba omusango bagugobe. Tutfolowinga ku lw'ensonga kyetwetaaga. Oli mumativu nakyo? Tetulina buzibu nakyo ku lw'ensonga kyetube tulinda. Tumanyi client waffe tewaliri bujulizi bwonna obumukomako obugamba nti yabba ssente ezo. Ekyewuunyisa omuntu atereka ssente okumala emyezi mulamba biliyoni namba n'okusoba mu nju ye. Ate ne bagenda mu nju y'omulala ne bagamba nti amasuwaani, gaasi, TV, charger, buli kimu byonna baabikwata byakozesa okugula during time y'okuba ziri ssente. Kati obujulizi bwonna bukyali sikante. Naye ffe tumanyi kintu kimu nti
tebazza musango gwonna era amazima gajja kuvaayo. Ekyabbeiro kyogambye oyinza kusuubira ekyabbeiro tugenda kikolako kozi ezo ne policy tuba tulindiridde ese yonna tujja batubategeeza.